Mwabakyala mugenda mune mubawuno n'oba n'omusajja n'agaana okukomitinga nkya nawulinga naye olowooza akwagala. Obeera n'omwana w'abindi mmwe tembabatuuzangako kubabuulira tebalibanga be bataakuza. Oli n'omusajja buli lunaku akutwala ku kafe java ne lulina toyogeranga nayo kigambo nti tuguleyo akaseppi kyeka ku weekend nja kufumba. Olaba muntu kutya like akulabira ddala nga totegeera ogenda mufuukira kizibu. Ne bw'aba alina ssente zifaanana zitya. Keerako ku makya ogende wali mu katale oleeteko obutungulu. Oleete ennyaanya omugaye leero tetugenda genda wano. Njagala nfumbe. Luli twali emitwalo 8 naye olitwalya bweziti. Abasajja bonna ekibagaana okukomitinga batya buvunaanyizibwa. Bw'oba kyobadde tokimanyize kankikubuulire. Is an ending responsibility. Buli omu kyaba atya. Era abantu be banguwa okwasa batwaliza ye muntu atandika okugonza obulamu. Njagala nnyo omuntu ng'ambadde entambula nenda omusajja ali ng'atunda ebisuuka nenje bwe mubuuziza essuuka nanga essuuka yagu mu kitundu zino essuuka bazigula emitwalo 8 naye nkiguze kijja tukolera kyekyo omuntu kyayagala like abantu abategeera that's what they want. Negwa buli kaseera tulina okulya ku gundi. Oh my God tete otuuka mu basajja nga ffe abategeeredde ensingo otandika kunnyumiza ebyo. Fefezi zitwaziyita mudde ezasooka ebyo. That guy is very arrogant by the way. Teyanzigulidde nawo oluggi. Can you believe it? Okyabigamba ni kugina emyaka. Kati mwe muli mu mbeera you have never outgrown certain things. Byo mukyalimu okyakola ebintu ebyedda ebya university byokyatambulamu you go out with the boys and what have you ne muli emitwalo emeka otuuse myaka 4 ne sukaali kakati takyatambula bulungi mu mubiri oli ebyo okola kite. Life is waiting in the corner. Is waiting in the corner. Nze mbagaye mulimu ekiseera kye tutuuka ffe ne bw'oba ozirina ng'oyagala kulaba muntu alowooza bw'atyo. Nagize wali n'endeeta y'ennyaanya n'enkola kino bwenti ne bwenti akikola akusevinga 20,000 n'omanya nti oyo alina amagezi. Nze sikyakwana emyaka gya siina budde obwo. Siina budde bwa kwemoola. That guy is very arrogant. Can you believe it? He didn't drop me off. Ngenda kera ku site z'abantu ngonziza mu drop off ewani. Ndeka nine ebyange ebyokukola. Kati mwe mwetereze mugende mukole ebintu mu butuufu bwabyo mubikole mu budde obutuufu. Mujja kubeera okay.